twolekedde olutalo kafungula nkete nga tulwanagana ne kye bayita Musevenism. Abasinga obungi kino mubadde nga mujja mukiwulira, era ggwe munnange gy'oli eyo bulijjo mwogera ku Museveni bw'alivaawo. Museveni bw'alivaawo. Museveni bwe tugamba nti bw'alivaawo tuba twogerera mu long term, tabuzaayo bbanga ddene. Museveni agenda kuvaawo. Kati Museveni bw'aba avuddewo, bw'anaaba avuddewo, agenda kutulekera impact, agenda tulekera omukululo, agenda tulekera forces, era nga ezo tugenda kuba munnange tuziwulirira oba tuzirabira ku bantu b'abeera aleseewo, abo abaagala okubeera nga basigala bakyafuna mu kintu oba oliawo n'okusigaza entebe ye, nga bagamba nti ntebe yaabwe. Kakati Musevenism alimu ebintu bingi nnyo, era nga luno lutalo kafungula nkete gwe muganda wange ampuliriza bitwolekedde okubeera nga tulwanyisa, era tugenda kubeera nga munnange tujjayo n'ag'omu buto, kubanga n'abo bonna abagenda okusigalawo nga Musevenism abatambuliramu oba omukulu gwa Museveni gubatambuliramu bagenda kuba bamalirivu nnyo, era bajja na kutuuka okubeera nga basacrificinga oba basaddaaka bannaabwe. Abamu bagenda kusaddaaka bannaabwe, kitegeeza kubeera nti olutalo lugenda kubeera lwakufa na kuwona, lulimu n'okuyiwa omusaayi. Bino mbikugamba muganda wange okutegeka okukulaga kiki ekijja mu maaso. Kiki ekijja mu maaso? Kati tubadde tujja tuwulira ku kigambo Musevenism. Era Pastor Bujingo mujjukira nga baziika bodyguard we oli owe SFC yagamba nti Museveni ne bw'anaaba avuddewo naye Musevenism agenda kusigalawo. Mujjukira ekintu ekyo kwegamba kyategeeza nti Museveni yateekateeka ebintu, kubanga Musevenism oba omukulu gwa Museveni azze aguteekateeka ng'akimanyi bulungi nnyo nti ayagala gubeerewo. Kye yali ategeeza bwe yagamba mu biseera bya COVID ti bwe ntunulira bizzukulu byange ndabamu bi Museveni ebyenkya. Mujjukira bulungi nnyo ebigambo ebyo. Kale bwe ntyo munnange nkulamusizzaako saawa zino ziri emu wano e Uganda n'eddakiika 25 lunaku lwa Mande, nnaku z'omwezi ziri 11 mwezi gwa 8 2025. Bwe ntyo munnange namaze dda okubeera nga njiwayo ekikopo ky'olukambwe nendiirako wano embulugunya. Kinkoze bubi nnyo naalibadde ndi empulugunya zino ng'ondaba, naalibadde nzirya ng'ondaba, naye nga sinaba kubeera nga munnange nkubuulira. Era waliwo n'abalwanyisa Musevenism, bo baatandikirawo kumulwanyisa. Kagame yalwanyisizaawo Musevenism, atya ngenda kuba byonna munnange mbikubuulira mu ddakiika eziddako mu maaso awo. Naye munnange sooka omanye nti Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi, Hillside View Apartments gye bali. Tuuka Ennamulanda Kitende Kajjansi, buuza ejjanyi ku kyaki ogenda okusanga Hillside View Apartments. Nakugamba nti eno munnange buli kimu gyekiri okisangayo, okuliko otulo tugenda natwo. Kati wifi weeri obeera ku mutimbagano full time 24/7, ate nga ne amasannyalaze tegavaako, security eri gguluggulu, ate nga ne apartment nga zibulungi, mulimu ebisenge ebisukka mu kimu, eddiiro eddungi ennyo n'ekiyungu ekirungi ennyo, balcony, akawewo kakufuuyirako, compound nene mulimu n'ezitenti, n'amasigiri weegali osobola okugula ku nnyama n'oyokya n'emikwano gyo wabweru awo, parking nga zinyo, ate nga ne transport bamugaba. Emmotoka weera esobola okukunona naddala nga munnange ova ku airport oba okumpimpi awo. Hillside View Apartments ejjanyi ku Church Entebbe Road. Maintenance Palace bano nsiiba mboogerako, era nga munnange abantu basobodde okutegeera amakulu g'okukekkereza amasannyalaze gano agavaako entakeera. Kati nga olunaku olwajjo, sina lwajjo lwokka, naluli baalangirira nti amasannyalaze Wakiso n'ewalala yonna baalangirira, n'eri Empigi yonna ne Mityana Road
newalala UED Sero ng'etugamba nti amasannyalaze gagenda kuvaako era ne gavaako nakulwajjulo natwe twasibira amasannyalaze ne luli gavaavaako bwe gatyo kubanga baatulaalise. Kakati munnange singa weekwata maintenance palace ogenda kuyiga nti ebintu ebimu osobola obiteeka ku masannyalaze agasola nobeera ng'osobola okubeera ng'okola emirimu gyo ate nga bano nakugamba nti balina water heaters ez'ebinaabiro zinywa amasannyalaze ezo, balina water pumps. Mwe abalimi musobola okulima sizoni zonna. Balina amataala aga security gali geeteekako gokka gejjako gokka, buzibye nga geeteekako, bukedde nga gejjako. Balina CCTV cameras ezikozesa sola. Kikulu nnyo security, kikulu nnyo watali kutaataaganyizibwa konna. Kale beba maintenance palace. Ate Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka ery'ekyapa bo tebaliringa mu ttaka litali lya kyapa. Aba Timo Property Consultants ate nga balina ne company ezimba, construction company, balina amayumba agaggwedde okuzimba, basobola okuzimbira ennyumba, basobola okugobera ku nsonga ezo zonna. Beba Timo Property Consultants okuteolabira n'omusawo waffe gyali nnyo omusawo waffe gyali naye munnange osobola okubeera nga omweyuna, osobola okubeera nga ate munnange ojjanjabibwa ebirwadde pressure sukaali si bulwadde yatugamba dda. Mukisa transport company, transport services gye bali nnyo era gwayigula okutambuza naddala ng'ogenda ku airport okwata obudde obanga ogudde ku kisaawe Entebbe weetaaga abantu abeesimbu abatagenda ate kukunyaga. Beba Mukisa transport services basange ku 074 9 327 074 Beba Mukisa transport services. All right, ndowooza tutandike ne mu 7 Hey muganda wange, njagala okubuulira nti abasajja batwetegekedde naye naffe tulina kubeera bagezi ng'obwana bw'omusota. Wano tewali kwebaka muganda wange. Bagamba nti lwanira obukeekuuka ejjembe. Kakati njagala okubuulira nti ekyobusika kyo nationality gwe tonategeera makulu gakubeera mu Uganda naye ekyo kijje kunze muganda wange bw'oba tolina identity nga tebakumanyi nga munnansi waawa ovaawa. Abamu balowooza nti ekyo muganda wange kintu kitono nnyo era bakigayaalirira nnyo naye eggwanga lyattu lino Uganda nga naffe bwe twalijjamu waliwo abaalisookamu era nga tuli bazzukulu baabo abaalisookamu era baalafuubana nnyo okulaba nga balituusa we liri. Kakati ffe tetusobola ate kulireka kubeera nga liwambibwa abagwira. No please, ekyo kiba kyabwewussa kubanga bali bakoleredde okuwamba okunyakula era ne bakyetegekera. Kati twogera ku Museveniism. Bwe twogera ku Museveniism tolowooza nti no just taliiko pulaani. Ono mutegekere ddala era baamutegeka okukakasa nti nno omukulu gwa Museveni kati ye yakiggala n'akolerera abantu be. Kati kitegeeza nti balina tukalakata emyaka mu maaso, babalawo emyaka nga 4 goba okyali awo n'omusobyo basuubira okuba nti baliba baatumalaamalamu dda, balibabeera baatumalamu dda. Kakati muganda wange gwa mpuliriza, njagala okukakasa nti tugenda mu kaseera akalina okubeera decisive ku biseera ebya Uganda eby'omu maaso. Yensonga lwaki njagadde ndikodinga vidiyo eno nga nkutunuulidde mu maaso bulungi nnyo nga ndi clearly visible. Saagala ogambe nti Uganda at large ate ntunuulira nga bwe nkutunuulidde era njagala okakasa ensonga eno nti tewali muzannyo. Bwe boogera ku protest vote tekikoma awo ku protest vote kubanga bingi nnyo ebigenda okuva mu kalulu ka 2026. Mukuzayo kemabega mbadde nga nkutegeeza nti bana basajja bamalirivu nnyo. Ekisooka baagala okuswaza Bobi Wine, baagala okuswaza Bobi Wine ne people power kwegamba baagala balage ekifaananyi nti enkyukakyuka teyeetaagisa, tuli okay.
tewali nkyukakyuka yeetaagisa. Kununula ki? Kugamba baagala batulage nti tewali kyakununula. Kugamba bo batukakasa nti baawamba eggwanga baalitwala lyaggwa era baaliteeka mu ki, kati balirinako monopoli. Nti omwana taata bw'ata akwase omwana akwase mutabani we muzzukulu w'oli. Kati n'ebizzukulu ebirala nga nabyo bikola ki? Bwe bijja nabyo bwe byetegekera. Kyekyo kyempita Musevenizimu n'abantu kye boogerako ebbanga lyonna. Kati ate Musevenizimu alimu sayidi eyo ey'Entebbe. Kati Musevenizimu n'abaamu n'abo ababadde bafuna mu kintu kwegamba abawuzi b'omunyama bayinza okuba nga balina akakwate ku famire oba nga mikwano gya famire kati nga bw'olaba Balamu n'abalala. Kakati abo bagenda kutusumbuwa nnyo kubanga bamanyi bulungi nnyo pulaani ey'okusigazaawo Musevenizimu. Era bw'oba obadde weegendereza ebibaddewo ebbanga lyonna tebeeyawulamu. Bakulaga nti already bwe baleetera PLU baleeta Muhoozi standby generator, abo bali awo. Kakati ate ababbi abafuna mu system, ababba enguzi n'ebirala byonna, ababbi ettaka, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Museveni oluba okuvaako bw'ati, Museveni oluba okuvaako abantu bagenda kuddamu okureclaiming ebintu byabwe. Eyo fact. Bw'oba watwala ettaka olw'okuba nti wali okozesa maanyi ga mmundu, obuyinza bukyuse, kitegeeza nti teryagenda kuwolereza kubaakinga. Bagenda kuddamu batankuula ebintu ebyo byonna bakakase nti ettaka lino liryo oba si liryo, wewazimba ekizimbe waali wawo oba tewaali wawo. Kakati awo muganda wange ekyo bakikolerera okulaba nti bakuuma omunyago gwabwe. Kakati byonna ebyo baabifuna ku mulembe gwa Museveni. Kitegeeza nti impact ya Musevenizimu egenda kusigala ekyatutawaanya nga abo bafunvubira okukuuma omunyago gwabwe nga bannansi bagamba mulimba okuleka abo abakkiriza edda. Kati waliwo abantu abamu bo nga balabira kumpi nnyo weewati, tasobola kusukkako wano nnyende yo weekoma. Balabira kumpi nnyo. Ye talowooza nti nno bw'anaafa ate alese omutabani oba muwala we oba ani nti naye ate waakuzaala n'abalala bajje era basigala bamwogerako nga jjajja waabwe. Ye takimanyi, yalowooza nti yaliwo yekka akolerera mmere ya leero, takolerera balijja. Ako ge makulu g'okumanya okubeera munnansi, okubeera identified nga Munnayuganda. Kikulu nnyo kubanga kyekikuwa identity yo, kitegeeza kya busika bwo, olina okukirwanirira ekyobusika bwo ekyo. Kakati njagala okubuulira nti tukimanyi bulungi nnyo ti ku sayidi ya Muhoozi eriyo abantu kati nga Muhanga maana wali mu UPDF. Suubira okuba nti abo bagenda kubeera mpagiruwaga mu kulwanirira Musevenizimu. Kati n'abalala bangi nnyo, njagadde just kunokolerayo ku batono abagenda okubeerawo nga balwana. Era sayidi eyo yateekinga dda position. Olaba ba Toyota, Basuudu, baani bonna sayidi eno ya Muhoozi, kubanga ate abo yabasembeza. By the way, Juzi Sodo yagamba nti ye talina kye yali afunye Museveni, mbu yeerandiza yekka. Kakati nze ne ndowooza nti alimba. Era jja ne ninkola emboozi wano ne nga nti munnange omusajja yali talimba. Kintu kyanneewuunyisa nnyo kino, yali talimba. Omuntu omu yankakasa n'aŋŋamba nti oyo takulimba, nze mbadde naye ebbanga lyonna. Maama nnyabo nti abadde naye ebbanga lyonna. Ensonga zaabwe ezo nayo ziri awo kubanga
Kisokoli yangamba nti si immediate brother eri Museveni naye saagala kugenda nnyo mu famire yaabwe ebyo. Okay, ekyo katukireke kubanga si kikulu nnyo. Naye Musevenism naye omuntu bwatuka kwerabira abantu kwegamba bakuze nabo what si kintu kyangu nti Sodo kye yali agamba nti yali ye kennyini ti yeerandiza yekka talina kye yafunye Museveni. Omusajja yankakasa n'aŋŋamba nti oyo talimba. Nkuwulidde ogamba nti no alimba, talimba. Kyankuba wala. Naye nga bwekito bwe kiri. Kakati twogera ku Musevenism mu muganda wange. Era tulaba nti sayidi ya Muhoozi etutte nnyo abantu ine engeri gyekuŋŋaanyaamu abantu. Naye lwakuba nti nno ekizibu kyerina nti nayo nga yo teri faamu nti bonna abalina akakwate ku Museveni sigamba nti bagiwagira naye erimu diversion. Waliwo abalina endowooza endala, ku ya Muhoozi, era waliwo abatamwesigira ddala. Era nze nakugamba nti oyo kalikwata obuyinza agenda kubavuza bakoddomi be bagenda okusookerako. Naye omulembe gwa Muhoozi ogwo katugeze nti antulwanagana ne Musevenism kubanga jjukira nti akalulu ka 2026 tukimanyi bulungi nnyo nti ekyansi Museveni gyasembyeyo era agenda gimisuzinga ey'okubeera nti asobola okukkiriza peaceful transition, obuyinza okukyuka mu mirembe. Kyemmanyi tagenda kukirespectinga ekyo, tagenda kiteeka mu kitiibwa yadde, era bagenda kubba akalulu nga bulijjo, bakole byonna, batulugunye abantu, babasibe, bakole batya, ekyo agenda kukikola. Kitegeeza nti ajja kuba teyeekomeredde mu Somaali gwokka mu kawumpu, wabula n'abalala bano bonna abagenda okutambuza Musevenism bategese nabo bagenda kufuna obuzibu obw'amaanyi ennyo. Emboozi nagikolako emabegakaawo nti nsobi nnyo Museveni okuddira famire ye n'asuubira nti genda kusikira entebe. Bagenda kuba beekoze ekizibu era nga beetaddeko ekikoligo nga bw'ono obba ekintu naye nga tolina woogenda kikukusiza, lazima bagenda kukikusuuza. Kakati ekintu ekyo kye bagezaako okukola bannansi balina okubeera nga bagenda kibasuuza yagalagaana, ate nga kigenda kubakola bubi nnyo, kiyinza n'okutwala obulamu bwabwe, bayinza okumaliriza bali mu makomera n'ebirala, kubanga eyeewa ez'omumba era gubakola ki? Gubazikuba. Tebagenda kuninya bannayuganda kuba guno gwe mukisa ogusembayo. Singa baguzannyisa nga tebasobodde ku respectinga forces of demand, kitegeeza nti bagenda kuba beekoze ekyajabo. Abantu badimandinga nsi yaabwe, baagala kuginunula mu byenfuna, mu byenjigiriza, mu bya security ne mu mbeera z'abantu ewatali kusosola, ng'abantu bonna balina equal opportunities, n'okubeera nga resources z'eggwanga ffenna tuziganyulwamu kyenkanyi. Museveni juzi yabadde n'ayogera ku gold gwe baazuula e Karamojja eri kitundu bakita Abim e Karamojja. Kati ng'agamba nti bwe baazuulayo gold mu ba foreigners ne bagenda bafulaadinga ekitundu kyonna, kakati amagye ga UPDF nga galina okugenda okubakola ki? Okubagobayo. Kati omuntu omu nabadde mbisoma ku mukutu gwa X, omuntu omu n'ateekako comment n'agamba nti naye oluguudo olugenda gold kale mugenze okumununulayo oba mugenze okufuna gold, naye oluguudo olugenda Abim olugendayo lulufaanana lutya? Sirulabangako. Naye oli kye yabuuzizza nti oluguudo lwolutunuulire laba embeera gye lulimu, naye mwe mufako gold yekka. Naye jjukira nti Karamojja tesoose kati okubeera ne gold.
obadde ngo minister Janet Museveni yamala ekisera nga minister we Karamoja nga tetumanyi kakodyo kaliwo kumbe eri waliyo gold mungi nnyo era Mukama Katonda yamanyi gold yo yalaga wa ebbanga lyonna eryo kakati ekyo ne kibeeraawo just kumbe tulege nti kali mwagala gold naye laba oluguudo lwaffe lukola ki bwe lufaanana kakati bannayuganda ekyo kye bayita okwagala okununula ensi yaabwe basobole okubeera nga nabo bagabana kyenkanyi ku byobugagga by'eggwanga nti ekitundu ng'ekya Karamoja kirina ebyobugagga era amagye gagendayo okusobola okusecuwalinga gold nti ba foreigners baflading ekitundu nga bamaze okuzuulayo gold ne Jerusalem Sali nawulira agamba nti kakati agenda Karamoja mbayagala kusimba Makanda nga bw'amaliriza eggulu Northern Uganda bw'amalirizaayo kati oba kati yasimbayo dda Amakanda ntuze kira kagendo kyogera nga yasimbayo dda Amakanda kale njagala okubuulira nti ebyo byonna ng'era bwe ntera okubagamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa teri alumirirwa nga takola ki talina kigendererwa kubanga gyabadde eri abalaalo baafulaadingayo era kenyini natwakasa nti ettaka baali bagulako dda abantu beeri tebalinaawo ttaka Sali Musale kenyini yayogera ekintu ekyo kakati Karamoja kakati mbadde nkutegeeza nti bannayuganda nga Museveni agenze oba kale nga anaatera okugenda n'okutuusa kati tukyalwanyisa Musevenizimu yes kubanga ebintu bingi nnyo engeri gyaludde mu buyinza abantu abamu balagira ddala nti tebagambwako oba nantagambwako bwasukka ate oba ne ba RDC bennyini kigambibwa okuba nti benyigira mu kubba ettaka nti RDC yashieldinga ababbi b'ettaka era bwe banyaga nga naye bamutemerako kakati ne bafutyanka bwe batyo kyokajjukira nti bibawaka Museveni bye yatusindikira bagibira batematema mu district simbu asobole okubeera nga akola ki kumbe bo bano balina ekigendererwa njagala okubabuulira batuteeka mu bwavu era nga ebimu ku byobugagga munnansi by'oyinza okwogerako ly'ettaka kati omuntu n'abeera ng'alina kutunda kataka afune ku ssente era n'ababaka baabwe ne batutegeeza nti tunda ku ttaka olye ku ssente mwawulira Katikkiro Mayiga ng'ayogera tunda ku ttaka olye ku ssente kati ng'omusajja owa mmwanyi terimba lwaki tagamba tisimba ku mmwanyi ku ttaka lyo olye ku ssente z'emmwanyi wabula agala olitunde butunzi kakati nayo ekyo osobola okukiraba nga mu butuufu kirimu amakulu ameekusifu n'ebigendererwa kakati twolekera omulembe gwa Kijambiya twolekedde tulaba nga bagamba nti Amini yali Kijambiya kati ate Muhoozi agenda kubeera Kijambiya tuli ku Musevenizimu singa Muhoozi atula mu ntebe bw'ati oba mu kaseera ako ng'alwanira obusika kagenda kubeera kaseera katera era katandika dda nti wano wennyini ng'agezaako okulaga relevansi ye nti entebe agiyetaaga ogisikira abantu bangi bafudde abaana basibiddwa batulugunyiziddwayo kennyini n'obukakafu n'abulaga natwakaza nti n'amagye yagatuma kakati njagala okubuulira bw'alaba ekyali mu kalulu k'e Kawempe North kibayite Kijambiya era nga Kijambiya gyali eri Muhoozi alagira butereevu kakati twolekedde omulembe gwa Kijambiya ti Museveni abaddewo mu kubuzaabuza nga ye akozesa bwongo ba Museveni ye mugezi amanyi bulungi engeri gy'amanuvaringamu ensonga ze n'asobola okubeerawo nga tambula mpola mu bulimbalimba bwe bw'atyo nga bwe yeebuzaabuza bw'atyo era n'amaliriza ng'agenda apulolonginga kubanga ate oyo n'ebisitula abadde njalasi nnyo abantu oyo naddala ng'akozesa bwongo abeera muzibu nnyo okusiga okulula era nti Museveni asobodde okubeera ng'ayita mu kiseera ekyo kyonna just nti asobodde okubeera ng'ajja atunuulira ebintu n'agenda ku drawing board n'akuba
lines ze bulungi, trend lines ze bulungi bwati n'amanya nti wano I'm going to be supported, when I'm going to be resisted. N'asobola okinogera eddagala. Naye jjukira nti Muhoozi ekyo tajja kukisobola. Oyo sansi tamulina. Katugenda mu mulembe possibly kuba kati nkubuulira biyinza kujja mu maaso muganda baba tulina okubeera nga twetegeka atalina mukamwana yeekamwana yekka muganda wange. Kakati si kirungi nnyo kubeera mu surprise. Titugenda kubeera mu surprise. Wabula gwe ky'oba omanya tutwolekedde omulembe gwa Kijambiya. Kubanga omulembe gwatandika dda already, obubonero bwatandika dda. Akali baakenda okalabira ku mukonda, Muhoozi yamala dda okulaga instrument gy'asobola okukozesa era ng'akulaga talinaawo remorse, talinaawo kintu kyonna kugamba kyayinza kulaba nga kitasoboka, era n'alagira ddala nti ye omutima gwe gwegwo. Ebigambo byaze ng'akozesa nti bwe mpulira nga neeboye njagala nfuneyeko ku bannuupu wano nteke mu basement nkube ndabe ntulugunyeeko ndabe mbasomese. Kitegedde kati omuntu oyo aba muzibu nnyo era nabakakasa nti ye emisango gye gyegiri already. Misango gye giri ne sanctions gye ziri mujja kuziwulira already baazibagadda. Ensi tesobola kutunula butunuzi omuntu ng'akola ebintu ng'ebyo naye ekyo kiraba naye lwakuba nti just totta kibi nga tonnekikenenya ndusu. Kati bwe tubirinze kubiraba mu maaso naye era nga bwe nkutegeezezza nti tuli ku mulamu gwa Museveni, omukululo gwa Museveni, impact ya Museveni butya begenda tukositinga mu Uganda era naffe tulina okubeera abeetegefu ennyo. Tegenda tubeerera nnyangu, tegenda kutubeerera nnyangu. Njagala okubuulira kubanga bali bo beetegefu n'okwetta era baayogera dda ku genocide. Bw'oba gwe muganda wange ojjukira bulungi nnyo Gen. Museveni yakyogera ng'ali ku BBC ti omuntu yenna ayagala otaataaganya Uganda ne Rwanda aba ayolekedde genocide. Kati bwebuuza genocide yevaawa? Kakati munnange omulembe gwa Kijambiya gujja naddala singa tuba tetwetegese nga tetugwetegekedde kubanga guliko bali benkugambye abawuzi b'omunyama nabo nga balina ebigendererwa byabwe. Kakati baleese omusajja waabwe standby generator. Taata we yateekanga obwongo yateekawo bikolwa aidha ovaawo oba okkiriza oba okitegedde. Timumwogera ku Amini boogera ku Amini nga bwe yali Kijambiya biki jjukira nti ebikolobero ebyakolebwa ku mulembe gwa Amini bibateeka ku Amini ate nabo bennyini nyini baabyenyigiramu. Mulaba controversy eriwo ku kufa kwa Ben Kiwanuka. Lumumba Amin mutabani wa Amin ebyo byonna abiri nagenda ku YouTube ojafuna obutambi bwe ng'ayogera ng'agamba nti kyabwe tattanga ku Ben Kiwanuka era bagamba benzi eyo baagisanga na Museveni yali Volkswagen eya yero oba kala ya yero tibaagisanga na Museveni be babagwamu mu ambush emu. Museveni we yandika mu katabo ke Master Decide nti yadduka n'asurvive nga banne ne babatta emmotoka baagisanga awo. Kakati ebyo nabyo biri awo biriko ebibuuzo tewaliwo kye tuwaayira oba kye tukongera byonna biri mu history era tugize tubiraba ate nga biriko obujulizi. Kakati omulembe ogwo mugwetegekere era nga Museveni amaze okuvaawo waliwo okulwana okwagala okuliteyininga. Jjukira nti newankubadde bakuŋŋaanyiza amagye mangi mu SFC nga kumpi balinga ba Luganda kubanga omuntu ne bw'ava mu ggwanga eddala ne bamuwa wano mu UPDF kitegeeza nti kizibu nnyo gwe okakasa nti si munnayuganda kubanga already aba amaze okugenda mu UPDF afunye passport afunye endagamuntu era alaga nti munnayuganda kubanga asaavirizeko ne mu magye ga UPDF. Okitegeera? Kati ku nsonga eyo eya Musevenism nakugambye nti
Musevenism Rwanda bamugoba, Kagame yamugoba. Yategeera ensonga eyo n'akimanya ati kubanga Museveni yali awooza nti bwana afuga wano Uganda ne Rwanda ajja kuba alagira naye bw'obadde omanyi history Kagame ekintu ekyo yakigoba newankubadde ng'era sitiro ebigendererwa byabwe at one point bisigala bye bimu naye ate nze njagala okubuulira nti Rwanda yalagadde obubonero nti lumu oyinza obutabeera nabo ekintu ekyo muhozi kyatambuze kya anko wange akwata ku Rwanda abanga akoze atya bali balabika bali more prepared n'okusinga ffe era bo balabika already bali wali mu Congo tebena kye batwagaze eno already ebyobugagga biri wali bo baasonga dda we biri e Congo era bano bayinza obutaba na makulu nnyo gajja kununula eno olw'ensonga nti gwe abadde ajja atunulira ebintu bajjukira nti gaali maje gagabanya Rwanda era ng'omuntu ajja okwebuuza nti Museveni ate lwaki yalina kwekobana n'Abanyarwanda okitegeera ekyo kireeta enjogera eri the birds of the same feathers kakati bwe bajja wano nga balina endagaano zaabwe nti babamaliriza wano then bayambeko eri bajjeko Habyarimana bagende e Rwanda era zonna plan ezibeera successful ne bayamba wano era ne basaavingako wano Bakagame basaavingako wano mu gavumenti za wano ne bamaliriza ne bagenda e Rwanda ne bannayuganda bannansi bayambako okugenda e Rwanda naye kiki ekyaliwo bwe batuuka nga bamaze okuwamba e Rwanda of course nti bannayuganda abagenda okuyambako eri baabawa ebifo mu gavumenti naye akaseera kaatuuka ne baba retiring ne babagamba kati muddeeyo ewammwe okawulidde akantu ako kati muddeeyo ewammwe ekyo kimu bwe bamala okuwamba eri ne bategeeza Abanyarwanda bali eno nti ke kaseera mukomebo oba si kyo musigale eyo temugenda kubalwanga baki nga Banyarwanda temugenda kubalwanga Banyarwanda era abaddayo ne baddayo abasigale ne bakola ki ne basigalayo kitegeeza nti mu kaseera ako abantu abo kyalaga nti ddala kituufu eno baali bagwira baali ba foreigners eno kubanga waaliwo n'omukisa ogwo nti bagende oba si kyo kitegeeza nti abaddayo bo bategeera obukulu bw'ensonga bw'okubeera mu nnansi era ng'olina identity ne baddayo kati bano abalala ne basigala e Uganda bwe basigala e Uganda kitegeeza basigale nga ba foreigners era nze awo neewuunyiza nti kati Uganda yafuuka dumping site kubanga sisuubira kuba nti okusalawo kwa Rwanda nti abasigala musigale abajja mujje kitegeeza nti kati abasigala eno nti ekyo kibafuula okubeera bannansi no kiba kitegeeza nti era basigala nga ba foreigners era basobola okuddayo baddayo ewaabwe mu buvo bwabwe kitegeeza wano babairawo nga ba foreigners ekintu ekibazuzumbya omutwe nti explanation eyo ekulaga bulazi naye kaakati nti ekineewuunyisa nti Rwanda wali yeesalawo bannansi ku nsi zombi nti yasalirawo Rwanda neesalirawo ne Uganda nti kati abo basigadde kati abo bannansi bammwe era ne baagala bakituteekeko ne babateeka mu mawanga g'e Uganda n'ebirala naye awo wonna nga bo beesalako kye bayita Musevenism era gye buvuddeko emabegako awo twakitegeera nti ebimu ku ebyo byavaako ensalo ya Uganda ne Rwanda okuggalwa mujjukire nti kyava kuba kandiho okubeera nti nno baali balina olukwesikwesi era Kagame yatuuka n'okubeera nga ayogera ku kandiho oyo Munyarwanda pure bwasuubira okuba nti nno baali baagala kugenda kukola ki kuba kyankalanya eri kitegeeza nga tebaagala nnyo yo kintu kyonna kikwatagana na wano n'abeeno baabayegaana baabejjako mwasigala naye bbeeri bannayuganda abagendayo
ne babayambako nga nabo bwe beeyambako wano okuwamba Uganda eri baba retiringa. Kati kitegeeza nti waliwo enkolagana weekoma wakati wa Kagame ne Museveni, wakati wa Rwanda ne Uganda, bano kye batannategeera bamuhoozi tebannakitegeera ekintu ekyo. Kubanga bw'otunulamu ennyo naawe n'otunula bw'oti kati golooza bali batwagaza ki? Tewali kyamaanyi kiri awo, kubanga already sente ziri eri Congo era already bo bali mu ndagano n'America ne Kinshasa mu ngeri y'okubeera nga bakola ki kakati mu kaseera ako akajja okubaako akafungula nke tetulwanagana ne Musevenizimu akali decisive ennyo mu kaseera ka transition of power akaakaabya Genesis Museveni mu kusaba ekololo ng'ayogera ku decisive moment eyo, kubanga ye nga bw'abitunulamu alabira ddala nga omuntu aliwo tamwesiga, kubanga ye alina ab'okulowooza ko bawala be bazzukulu be bano abalala sayidi eno. Kati ono ye alaga olwedde nti kabwana ngona bano abalala teyeetaga kumanya. Akaseera ako nti tusuubira okuba nti nno obuyambi buva eri Rwanda bujja e Uganda okubeera nga buyambako katugeze embeera yeekanamye obuyambi, era bali bakyogerako nga genocide. Museveni bakyogerako nga genocide. Kitegeeza akaseera ako kati bali bazze okubeera nga bataasa empire. Akaseera ako nsuubira okuba nga kayinza obutasoboka, era oba oliawo nti emmundu eziri e Congo n'amagye ga Uganda gali e Congo oba oliawo ge gayinza okuvaayo kati n'okubeera nga bafuna abalala babayise eno mu Congo okubajje, kubanga kyangu nnyo okufunayo eyo abalwanyi ne bayingira wano e Uganda. Naye amagye ga Rwanda okusala okujja wano kiyinza obutasoboka. Ekyo kale nkyogera nga prediction okusinziira ku ebyo, kubanga baba ali already Musevenizimu baamugoba, kubanga mujjukire waliwo akaseera we baatuukira amagye ga Uganda gagenze baali Kisangani ne bakubaganirayo mu biseera ebyo nga bagyeko mu Butu. Obutakkaanya bwatandikira eyo bwe butyo, bwayolekera eyo bwe butyo, ne batukukubaganirayo. Ekyo ne kibeera awo. Ekyokubiri, olukongoolo bannayuganda balutadde nnyo ku Rwanda n'okubavumirira, mutuviire mukole mutya, lwaki mwefuula abaakabi, lwaki mwefuula, bakimanyi nabo nti kati ate awo bajja kuba nga abakoze eki abongedde okuwakula entalo oba oliawo bweza n'okuggyako gavumenti yaabwe eri, kubanga olwo olutalo lusobola okumaamulako gavumenti y'e Rwanda. Nabo bakimanyi. Kakati bayinza obutayagala kubuuka we batasobola kubuuka, ne baagala okubuuka we banaakola ki, we banaakoma, kuba kye balwanirira kiyinza okuba tekiriiwo. Wayinza okuba ng'omuntu omu yeesiba ku anko we, naye ng'era obwa anko bulina we bukola ki, bulina we bukoma. Kakati ekigenda okubaawo of course era kyatandika dda kwe kubeera nti bademonizinga Bobi Wine, bafuba nnyo okulanga Bobi Wine tumulabanga ekyonziira, kubanga bamanyi nti amaanyi aga people power ag'okununula agogoba Musevenizimu gatandikira awo. Fact tegatandikira awo, gazze nga geezimba mpola mpola, ate kati gafunye omuzinzi gw'amaanyi. Abantu bagategedde, bagezaako nnyo okulaba nga banafunya Bobi Wine, era nga byonna byonna bikolebwa mu line ey'okubeera nga bastrengtheninga Musevenizimu, omukululo gwa Museveni. Nti katugeze kale bukedde enkya Bobi Wine bamulangiridde nga pulezidenti wa Uganda. Golooza kiyinza okubaawo, kiyinza okubaawo nti Musevenizimu ajja kusigalamu munda, kubanga jjukira nti kati toso ejje erya Uganda libajje erya Uganda nti ogenda kulisattulula. Waliwo amagye agali obweru wa Uganda
ga corresponding gatya nagano abooluganda bali mu magye ga UPDF okitegeera kati bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga Bobi Wine bamudemonizinga kwegamba bamusiiga ebitoomi nga bola bwe bakola ku Idi Amin. Olaba Idi Amin batandika okubeera nga bakola ebikolobero byonna ebisoboka. Museveni batugamba nti ku mulembe gw'Obote bagendanga ne batta abantu ne batega zibbomu nga bambadde ebyambalo by'amagye ga gavumenti ne bakirizisa abantu nti amagye ga gavumenti ge gabakozeeko obulabe, nti amagye ga gavumenti ge gabakozeeko obulabe. Kakati mu kaseera kano Bobi Wine nga tannaba kubeera ng'afuuka pulezidenti, olaba obuzibu obuliwo n'engeri gye bagezaako kumusiiga ebitoomi, bakozesa buli kakisa konna nti ne mu kiseera kiri Bobi Wine afuuse pulezidenti, kitegeeza nti Musevenism lugenda kubeera lutalo kafunguula nketi eri Bobi Wine kennyini, kubanga oba oli awo bafube okulaba nti tewabaawo kyatuukako mu kwakiivinga kibaleetera okutegeera nti bali be basobola teyafa neyasika. Kagenda kubeera kaseera kazibu nnyo muganda wange, era gwe munnanga mpuliriza akaseera ako olina okuketegekera nti bino byonna tubikola tubyogera, naye njagala okubuulira nti kyebayita Musevenism kigenda kutuzuzumbya emyaka, era ekyo omuntu omugezi yenna bw'akwata obuyinza Mukama Katonda n'atuyamba ne buseerera namuva mu mikono gy'abampembe, kitegeeza aba alina okulwanyisa invisible forces ezo eza Musevenism, era zigenda kuba nzibu nnyo. Alina okumanya emirandira bwe giwekutte, alina okumanya emirandira bwe gyekutte, gigenda kubeera nga lumbugu nti okulujja ewantu muganda wange olina n'okukwata eddagala n'olufuuyira ne lukala n'okabalawo amavuunike n'ojja nga okusobola okulujjawo olumbugu, kubanga kino bazze bakitegeka era nga bo bakakasa nti obuyinza bwansikirano, era nga bakakasa nti bazimbye amagye agamala, bakoze ne partnership emala okwetooloola Uganda, Rwanda, Congo, Sudan, Kenya. For as long as Ruto yaliko titumanyi nti oba Ruto bw'anaavako era agenda okujja ajja kubako influence ya Musevenism. Kale munnange bye bigambo ebyo bye njagadde okugamba olunaku olwaleero, era tusabirigane kubanga struggle ekyagendera ddala mu maaso. Saagala olowooze nti struggle egenda kukoma nkya teba bitumala akalulu ka 2021 nga struggle ewedde. No, before nga tonamanya kigenda kuva mu kalulu ka protest vote 2020, twogera ku 2026 so si 2021, twogera ku 2026 nga tonaakubeera ng'olowooza ku kalulu ako. Ngera bw'olaba nti nno Bobi Wine bwe yajja, Bobi Wineism azuzumbiza nnyo Museveni. Kakati ne Musevenism bw'agenda okutuzuzumbya era bw'akyatuzuzumbya Musevenism. Kati kitegeeza nti bwe tuwemala akalulu ka 2026 byonna biba bivuddemu, struggle ekisooka ejja kuba tennakoma, tujja kuba tukyeyongerayo bweyongeze, ate twetaaga amaanyi mangi nnyo okusinga ne ge twali tutaddemu. Ebyo bye byange. Mukama Katonda abakuume.